So kansubire nti ba honorable MPs abakwatiddwa ku bumenyi bw'amateeka obw'ebijambi obugenda mu maaso e Masaka, ekitongole kya poliisi kirina obukakafu era okuba nga bavunaanibwa bw'aba baabizza amateeka weegali gajja kubakola ki, gajja kubabonereza. Naye kijja kuba kya nsonyi ate singa ekitongole kya poliisi kikozesebwa olw'ensonga z'ebyobufuzi oboolyawo okulaba nga aba MP abamu bayiggibwa politically mu ngeri efaanana bw'etyo. Era ffe ng'abamu abalwanira obwenkanya tusaba buli yazizza omusango avunaanibwe, kooti weeziri n'ebibonerezo mu mateeka ebirambikiddwa eri abantu abo bwe batyo bamenya amateeka weebiri. So tube ne speed and fair trial basasulire ebyo bye baakoze. Of course ffenna kyetugamba ab'ebitongole ebyokwerinda, obwenkanya kintu kigazi nnyo ate obwenkanya bututwaliramu ffenna. Buli kitongole nga kikola ogwakyo. Mwami Moses n'abo bonna abali ku Uganda Eyenkya kankubuulire, tosobola kukungula matooke nga wasimba bulowo, tekisoboka. Bw'eba nga poliisi tekoze oba tetadde resources zaayo mu kunoonyereza ku bumenyi bw'amateeka naddala obwo bwa the high profile cases ne zino entono kuba nabo baki bannayuganda, then ozibuwaliza ekitongole ekya Ssaabawabi bwa gavumenti okukola emirimu gyakyo. Kuba poliisi DPP amaaso g'epoliisi yakola kuki okunoonyeza n'amuwa fayiro y'ogugwe DPP gwakakasa nti abantu abanoonyerezeddwako ekitongole kyaffe ekya poliisi ye n'akakasa nti nno babonerezebwa ng'amateeka ng'omuwabi wa gavumenti n'omulimu gwe guli. So abantu abo okuba nga baayimbulwa nga n'emisango boolyawo tegigenze mu maaso kyennyamiza. Naye abamu nawulira basaba ne kooti ebali ekake gavumenti ebalire amu ne kooti n'eyisa ebiragiro baliyirirwe, kintu ekirungi. Abamu batulugunyizibwa kintu ekikyamu kuba amateeka gaffe mu Bwana Moses tegakkiriza kutulugunya muntu yenna ateeberezebwa kuba nga azizza omusango. Kiki kye nagambye nti ne bw'oba okyali mu kaguli owera ennemba n'emisango mu ssemateeka waffe presumption of innocence ebaawo, oteeberezebwa buki buteeberezebwa. Kyova olaba wano ku bugambo buno wabaawo Uganda prosecutor versus amannya go ne bateekako accused oteeberezebwa buki buteeberezebwa. Naye ebibaawo oboolyawo mu nkola eriwo kati omuntu agenda okuba nga akwatibwa ateeberezebwa nga olumu ne community yamujajinze dda, byebimu byowulira nti nno oli bamuvunaana oboolyawo gwakubba myezi 4 n'awangula omusango n'avaayo n'agamba naye olaba omusajja omubbi. So abantu baffe tebamanyi na criminal justice system yaffe bwekola ki bwetambula. So kyamakulu nnyo okubanga abantu baffe bategeezebwa ku ngeri process justice system yaffe naddala criminal justice system gyekola ki gyetambulamu. So okunoonyereza kukulu nnyo mu misango egyo bwe gityo. Era nze nsaba ekitongole kya poliisi bakiwa ensimbi ezikola ki ezimala kuba abannayuganda beetaaga okuumibwa. Society erina okuumibwa okuva mu bumenyi bw'amateeka kati ng'ebigenda maaso e Masaka. Lwaki resources zaffe zonna tetuzoloyiza kitundu ekyo ne tulaba nti nno embeera eriyo y'obumenyi bw'amateeka etulibwa ku nfeeti. But I'm very happy nti poliisi yayongeddemu amaanyi, ndoza mada zaakendedde tebana reportinga bijambiya birala. Ekyo bannayuganda kye beetaaga. Yensonga lwaki gwe nange gavumenti ekera ne tusolooza omusolo. Etusolooza omusolo ogwo si kutuddiza ssente wabula esobola okutuwa ezo services ezitasobola kwetuusa kugamba ng'obukuumi, obujjanjabi n'enguudo ennungi n'amazzi n'amasannyalaze. So kyandibadde kya buntu bulamu era nga kya buvunaanyizibwa poliisi nga tenakwata bantu nesooka ekola okunoonyereza netwala emisango egiri ready ewasaba ewaabwe wa gavumenti abantu abo
bwana no Moses omusango file bwebanga eteredde bulungi kisobola okutwalira oluddo ekitongole ekiramuzi emyezi 5 ng'ogwo omusango guwedde ate nagyo mingi naye olw'okuba nti baba tebannanoonyereza kukola kunoonyereza kumala mu gavumenti akipinga okuba ng'ayongerayo fayiro ekitiibwa omulamuzi nsaba kwongerayo guno teguna so naye okunoonyereza bwe kubaawo speed trial ebaawo ojjukira ono omuddugavu gwe baalinnya ku vivi mu America oyo George Floyd oyo omusajja yamulinnya omusirikale kyeruppe walabye trial bwe yabadde yatutte just myezi kumpi 3 n'abanga ekola ki ewedde era bamuconvictinze so nankodde ffe tusobola obutabanga America kuba America advancement kweri Uganda tetunatuukawo naye waliwo ebintu ebitandikako tuve ku ani amulabyeko ani amuwuliddawo ensi yavaawo okunoonyeza kati kuli scientific. I'm very glad that ekibuga kyonna kiri under surveillance wa kamera batyo omuntu wakati mu kibuga nga kamera teziraba kamera bano Uganda baseka mu percent empitirivu abeebo omusolo polisi yaffe eyina directorate nyingi criminal intelligence so ebitongole ebikola emirimu gyabyo biyambeko oluddo oluwabyo lwa gavumenti abana Uganda bafuna obwenkanya nja kuborrowinga guidance ya speaker wa parliament the right honorable Jacob Oranya ba MPs tebali immune bwaba bakoze emisango rules ne privileges zaabwe nga ba MP zobuulyawo zikoma mu parliament era bwaba enyigira mu ebyo bye baba bataddeko kiba unfortunate era bajja kubonerezebwa nga amateeka bwe gakola ki bwe galagira naye ekibi ekiriwo nti ate bona abatwala mu kooti ekiseera ne kituuka ne watabawo obujulizi bubaluma awo kyekiri kye nagambyeko ojja kuba odidde ekitongole ekiramuzi n'ekitongole ekya poliisi n'ekitongole ekiwaabye ekya gavumenti okukizanyisa emisango gy'ebyobufuzi maybe ffenna tulowooza bannayuganda bajja kulowooza nti Mr. Update bwe mumuyita Mr. Update ayiganyizibwa oliawo byakkiririzaamu kuba mpulira nti MP opposition ne honorable Ssewanyana so ebyokwenda tetulina biteekamu n'obulamu bw'abannayuganda tetulina buteeka mu byabufuzi era eyo topic abantu abagala okukuba layini enkoloboze kubigenda maaso i Masaka nti byabufuzi zisijja kukkiriziganya nabo ssemateeka wa Uganda ateeka omugugu gavumenti okuuma abantu n'ebyayo bajeti y'ebyokwerinda wano mu Uganda yesinga okuba ey'amaanyi erina egundi sector ezimu zirina classified lwaki tebakozesa ku nsimbi bwe zityo ne badeployinga intelligence emala Masaka ekyo ne kiggwa era ffe bannayuganda tulinze bibatutte mu kooti bagulweko emisango egyo kooti zisange nti mwatta abantu basasulire ebyabwe waliwo abantu bebatidde abaagalwa baabwe Masaka baagala bwenkanya baagala bwenkanya so naye gwate onaamatiza otya anyway poliisi yemanye ekola mulimu gwayo nti omuntu nawulira Ssegirinya ali Netherland ebijambi ebyo byatandika nti yava Netherland n'atema abantu mulimu kugala ebintu nga naye okiraba really kirayizinga questions impitirivu but anyway nga poliisi bwekwata omuntu oba oliawo eba erina obukakafu obumala bwe tulinze ereete nja kusaba ababaka n'abantu abalala bonna abakwatibwa baweebwa eddembe lyabwe nga ssemateeka bw'alirambika baganye ekitongole ekiramuzi engeri gy'abatutte mu kooti kikole ogwako bannamasaka ne bannayuganda bonna balindiridde okulaba nga babakoze Bikolobero ku bantu baabwe ne ku Uganda bakangavulu President Bwana Moses kyenjagala omanye n'ekirayiro kyanjawulo bw'aba alayira Kololo mu kirayiro kya President bw'ogenda mu ssemateeka ndoza mu schedule eyo oba ya 8 eyo I'm not so sure naye mu ssemateeka weekiri emabega eyo President alayira ng'asuubiza okuba nga buli kimu gwe kitambulirako mu Uganda
that it shall cater for the welfare of all Ugandans. Welfare ekigambo ekyo kigazi nnyo, yeah? Byajigiriza, bya bulamu, byaki. Ng'omukulembeze w'eggwanga kiri mu buyinza bwe okusiima na oboolyawo naawe omuntu yenna walaba ng'awa abantu emmotoka, omulaba abamu ng'abayita n'abawane ku ssente. So president bw'akwata ensimbi obukadde 10 n'abuwanga amabugo, kiri mu buyinza bwe nga president, kuba amaka kuba president galina budget. Wabula kye tulina okutunuulira emiliyoni 10 zinaleeta obwenkanya nga nze nedda. So kikolwa president yakoze kyabadde kirungi okusinkana abantu ate n'abazaamu n'amaanyi, naye ekintu kyo kikulu nnyo. Wabula ffenna bannayuganda tulina okukungubagira bonna abafudde mu bijambiya n'okuwa amabuga ago eri ab'eŋŋanda zaabo abafudde. Commitment kiri yabawadde okulaba nga bafuna obwenkanya. Era ekyo tekirikomaawo ku mabugo ga bukadde 10. So ffenna kye tulina okulondoola nti famire zino ng'omukulembeze w'eggwanga alina okuba in charge n'akakasa n'ebitongole byonna byakulembera nabyo eggwanga nga poliisi ti n'abantu bano bafuna obwenkanya, kireme kukoma ku ssente. Let alone bano abantu be baakutte abateeberezebwa, kooti bw'enaabasingiza omusango, zino famire z'abantu zisobola n'okugenda mu kooti z'engassi ne zisaba baliyirirwe bano abamenyi b'amateeka abenyigidde mu bikolwa ebyo ebyokutta ab'eŋŋanda zaabwe babaliyirire kuba baafiirwa abantu abali babalabirira. Kati ate ne kooti zaffe zennyini criminal courts mu criminal proceeding nazo bwe ziba ziwa ensala olumu ziwa ne compensation eyo ne zikulagira nti gwe olw'okutta gundi mu bumenyi bw'amateeka famire wagitadde mu matigga olw'okuba yali agikola ki agirabirira, oba ekusiba emyaka 4 ne gasasula ne miliyoni 2. So ekyo nakyo eyo avenue eri mu mateeka. So ekifaananyi ekinene kye tulina okutunuulira nga bannayuganda nti abantu afiiddwako abantu bwe banafuna obwenkanya, then n'ekirala emirembe ginaddamu ne gibukala mu bitundu ebyo. So ebyo ebibuuzo bannayuganda bye tulina okwebuuza n'okuteeka gavumenti yaffe ku nningo okwongera okukuuma abantu. Kanso kawe kitwagala tufune endowooza zonna munnamateeka president yevuddeko sabiti ziwedde ddala yajja n'abaana addressing on issues ezeekosa ku human rights era n'ategeeza nti track record y'eggwanga Uganda human rights ebadde ekyali mungi, naye clampdown oba okugala ebitongole ebiwanakyewa NGOs ebiwerera ddala simanyi wadala kitegeeza ekyo kye yali ayogera. Kigambo kya eddembe ly'obuntu kigazi nnyo. Eddembe ly'obuntu oyinza okuba Moses gwe nga munnamawulire oyina eddembe lyo erijja mu field n'okola, naye eddembe kigazi nnyo. It begins with your mental well-being, your emotional well-being, your psychological well-being. So kaneme gendayo president okwogera nti Uganda track record yayo ku human rights ebadde nnungi, maybe ngamba kibulamu nze ng'omuntu. Tulabye incident nyingi nga bannayuganda batulugunyizibwa, poliisi ebadde ekozesa amaanyi mangi nnyo, ekyo si kya kwogera mukama, okugumbulula abantu ababegugunze mu mirembe, okukwata abantu boolyawo batalina musango ne babateeka mu buduukulu. Tuva mu kulonda buli omu yakiraba. Abantu abamu nakati abamu bakyali mu makomera. So ebintu bingi nnyo. Naye in respect of the NGOs, ndi member wa civil society. Yes. So civil society zino zikola omulimu gw'amaanyi nnyo. Ezimu zikola ne services ezandibadde zikolebwa gaki government, n'ezivaayo ne ziyambako government okulaba nga zisusa obuweereza ku bantu. Ezimu ku NGO ezasinga okuba nga zinyigirizibwa okugalwawo zezo NGOs eziri mu kukola ku kulwanira eddembe ly'obuntu, enfuga ennungi ey'amateeka n'obwenkanya, n'okubanga Abannayuganda bafuna value for money, accountability. Bye bitongole ebimu ku byagalwawo. Naye newankubadde gavumenti under Ministry of Internal Affairs
balina obuyinza okuba nga baregulating enzirukanya y'ebitongole by'obwannakyewa under the NGO bureau eri mateeka. Ate ekisinga okunnuma nti bannakyewa ffe twalwana nnyo tuteekewo NGO bureau. Ffe twalwana oyo mwana waffe nga bannakyewa naye ate omwana waffe atandise okulya abamukola ki abamuzaala. So ebitongole ebyo biba birina bye bitaakola bulungi nabyo tebiri immune eri mateeka. Bijja kuba biteekayo okwewozaako kwabyo banaba babiyise. Naye ekisinga okuneewuunyisa nti ate biro bwe yabadde suspending ebitongole ebyo ate yennyini yamenya amateeka. Kuba bw'eba eyina complaint oba ensonga yonna ku kitongole waliwo tribunal gwe Moses gwe nange tukimanyi nti nno the ingredient of fair hearing musemateeka waffe tekubangizibwako birowoozo nga tonnagobaganya muntu gwenga ekitongole ekya gavumenti ekiregulatinga. First of all by'omulanga wamuyita n'omuwuliriza. So ebitongole byonna nze byemmanyiiko tebabiyitako kubanga babibuuza kajojjo w'ebibuuzo ku ebyo NGO biro byebalanga nti bye bataakola bulungi. Teri kitongole kati nga chapter 4 ekyali suspended nga kisobola okulemerera okufilinga annual returns. Ekyo tebakulimba. And given ne bwe kiba kikeereye Moses ukimanyi tubadde tukola remotely, tubadde mu mbeera ya COVID. Nga kugamba abantu mobility nga abantu tebakola ki gitambula n'okutuusa kati tetunatuuka ku 50% of workforce mu ministry n'ebitongole bya gavumenti nga minisita ebyobulamu bwe yalambika ne president. So kyannaku nnyo nti nno ebibiina biwannakyewa babikozeeko that crampdown. Naye ate nno mwana wattu omuntu wa wansi yagenda okukola ki okunyigirizibwa ennyo. Kuba ebitongole nga chapter 4 bibadde n'abantu bebiwolereza ku bwereere bangi. Bibadde ne programs nyingi ezirunninga ezitali zimu. Abakozi abadde bafuna omusaala ne balabirira famire zaabwe. Wenjogera kati buli awo tebakyalina mirimu. Gavumenti yennyini ebitongole biwa emisolo. Bweba bikola emirimu gyabo bisasula zi woteeri VAT n'atemebwa. Withholding tax ne bamufuna. Abakozi bennyini gavumenti ebadde bajjako peyi baabyo. So bwe basigala biba bigaddwawo actually omuntu wabulijjo anyigizibwa nnyo ne gavumenti ekola ki efiirwa. Bifuna ensimbi okuva mu bavugirizi b'obuyambi. Ensimbi ezo zidda mu ekonome ya Uganda ne zikola ebintu ebyenjawulo. So naye ndi musanyufu nnyo nti ebibiina by'obwannakyewa nga biri mu mukago ogubitaba NGO forum ensonga eno bagikuteeka nabwala. Era nga bw'omanyi civil society enkola yaabwe baagala nnyo dialogue. Bali mu kudialoginga na gavumenti balabe ebitaakola ki ebitaagenda bulungi then babe nga bakola ki oba oli awo baddamu okuba nga bakola emirimu gyabwe. Kituufu nti NGOs ezimu kala kituufu ekizakyusingibwa ekiri emabega waazo nti zifuna ssente ne zikolwa oba ne zikola ebintu ebitali mu mateeka mu ggwanga Uganda. Is it true or how true is that? Bona Moses saagala olimbibwe. Tuyina gye bayita Financial Intelligence Authority. Nti gwe nawe Moses ku account eno kuyana negwako $2 million. Financial Intelligence Authority emanya. Because eyina direct link ne banks zonna ne Bank of Uganda. Yes. Tosobola kukukusa sente mu Uganda nga Financial Intelligence Authority temanyi. Ate ebitongole bino ekimu ku pillars lwaki babiwa permits ezikola ya kyesigambye ndozo olw'obufunda bw'obudde ebitongole bino birina emitendera gye biyitamu okubanga bikola emirimu gyabyo. First of all, ebimu kati ane mu mateeka amapya agaliwo ekitongole kisooka ku registeringa company limited by guarantee bwe kimala nekifuna certificate of incorporation then nekigenda nekiregisteringa ne district mwe kikolera emirimu. Kati katugeze nga Wakiso waliwo gundi NGO monitoring unit gyeri etulako era abantu ba government RDC kwali ku
community development officer kwali, kawo kwali, ne civil society zikiikirwa kwa akakiiko. Era ekitongole ekyo tekisobola kukola mirimu nga tekirina memorandum of understanding ne district eyo. Memorandum of understanding erambika enkola y'emirimu bw'egenda okukola ki okubanga ekola. Ebyo bwe kibimala ne kigenda mu NGO bureau, then ne kigulawo ki fayiro. Kimala okugulawo fayiro, ebyo byonna babikakasa ebya district ebyawa, then balyoka bakuwa permit ekukkiriza okukola nga ekitongole ky'obwannakyewa. Emu ku bikuweesa permit era byolina okuwaayo on annual basis y'ewaka plan yo. Biki byogenda okubanga okola ki okola. District mukola emirimu erina work plan yo ekulondoola, n'NGO bureau ekulondoola erina work plan yo. Source of funding olina okugiriviiringa. Baani abakuwa ensimbi ezo era nabo babaayo. Kaakati gwe bakuwadde ensimbi za kusomesa abantu ku byabulamu, ate n'oddira ensimbi ezo n'oziteeka oba mu byobufuzi oba katugeze mu byakatemba n'ebirala. The work plan gye wakola ki gye wakola ne NGO bureau n'obukiiko obulondola emirimu gy'ebibiina bwannakyewa ku district, ekyo kyokka kikugisaako license. Ebitongole bino biri under strict operation, because omugabi w'obuyambi yenna yeetaga value for what? For money. They are audited almost every month. So tebisobola kukola nsobi kuva ku budgeted activities eziri mu work plan ezikola birala. So tekisobokera ddala nti nno bisobola okukola emirimu gavumenti nga tekola ki nga temanyi. What's behind the curtains? Ekiri emabega wa clampdown NGOs nga abagoberera essomero nga bannabateeka ate n'abali mu civil society. I think government is scared because these NGOs are doing an amazing work. They are doing the work actually of government: civic education, protection of fundamental human rights of people, vulnerable people. So, but also we want to give government a benefit of doubt. Okay, these civil society organizations were suspended for not, doing their work in accordance with the laws and regulations. Okay, can we now have that on table? I saw some civil societies nga zina file nga they filed the annual returns ababavunane nga bazirina. Endala ezimu actually kyetwetaaga ndoza constitutional court interpreting waliwo NGOs kati nga Greece eya Godbat Mushabe yo teyali registering nga NGO. It is a think tank. Yali registering under the Companies Act. It is a company limited by guarantee. So a company limited by guarantee, NGO bureau teyina locus to regulate such an entity. Such an entity is governed by the Companies Act. Yeah. And the Companies Act mulimu ebitongole bwebityo bibina okukola nebyo bifiling annual returns. So yes, kwegamba oli talina mandate egiregulating. Kiringa omukatulu kibwana vairu baga agende Kampala mukadde regulating engeri obusiyambu gye bulina okukola ki okusomesebwamu sebi byanjawulo. So ekyo nakyo tulina okitunuulira. Maybe ndoza kkooti ya ssemateeka yeyina okuba nga interpreting ekyo. Ebyo ebitongole bibadde tebyewandiisa nga NGOs naye nga bikola omulimu oba oliawo gwefaananyiriza ogw'ebitongole by'obwannakyewa. So ekyo ndoza ebitongole byekikwatako biyinza okwekubira endulu mu kkooti. Naye nga bwe nagambye nti abakulira ebibiina by'obwannakyewa mu Uganda bali mu dialogue ne bekikwatako nkakasa embeera ejja kuggwawo Moses. So why now? Lwaki kati clampdown eno lwaki eze kuba tujjukira twali mu campaigns tujjukira kesi ya chapter 4 eyaliwo Sedu era teyaweebwa okubeera nga ebeera olukola omuntu waaki okubeera nga egoberera akawuli nga bukyali obanga bwekibuze kibeera emyaka gyonna. Ekibuzo kiri nti why now, and is it linked to politics? What were they doing? Status quo were they defined by politics? I shouldn't say that these NGOs are witch hunted for
political reasons. Just like I said, let us give government a benefit of doubt. And as people, we are waiting to see the fate of this organization because there is livelihood at stake. People are losing jobs. Moreover, in COVID, when the world is on its knees, when there are high unemployment going up in Uganda, what we can think about us now, whether they are witch-hunted because of politics or because of other reasons. So my personal opinion would be, why can't we focus on the good work done by this civil society organization? Because they are doing such a very wonderful work in the community. And there are a lot of safeguards within the law. Government to monitor such NGOs through the NGO Act, through the NGO regulations of 2017, I think, through the NGO in bracket fees regulations of 2017, through the Companies Act, through the Money Laundering Act, through the Financial Intelligence Act, because the financial intelligence do the monetary bit of it. It informs government on illicit financing. Sentes esobola okujja ngoba oli awo tewali clear sausages food. Moses ayawe abantu amba bayita mu bank. Yeah, I know of course. Nga it's a personal account. Yeah. Oli ne kugera ko milioni 3. Account ne baji fragging. Yeah. Manager namwita ngwa mukulu je teko tubulya sente zino za wazijewa. Yeah, omuntu omu najja naga maybe natunze ettaka lyange nalitenda kani. Oba n'ekyapa n'akikola ki n'akiraba n'ekyo kino era transaction egenda kuggwa. Then bali ne banyonyola financial intelligence authority source ya sente era ne bazita. So such safeguards we ziri okulaba nga balondola emirimu egikolebwa ebitongole bino. Future ya NGOs and the human rights as we wind up with Sunday kino kyabawa. Do they have the future oba tusuubire bagenda kubeera nga bali mu fete n'entebero with Sunday kino as we wind up class? I think that civil society derives their legitimacy from people. They are closer to people, and you can't pull that away. Yes. Because they are connected with the what? With the people. And once you clamp down on such organizations, their lives are at stake. Yeah. Take for instance the shutdown of DGF. Yeah. I am aware that DGF was funding Uganda Police. Yeah. Actually, it was funding Uganda Police. It was funding justice and law sector. Yes. That one. It was funding Justice Center, and these people are doing an amazing work in promotion of free legal service to vulnerable people. Not every Ugandan can afford a lawyer. Even the middle class people, you run away. So, but these organizations have been doing such an amazing work. Ng'ogende mbale aba under Giros nga Justice Center basangawo. Nga bawuliriza abantu kubwerere. Naye okuva DGF lubagigala. Emirimu ekiseka tekyakola ki? Tekyatambula. So, olaba connect egundi that connect eriwo wakati w'ebitongole ebyo n'abantu nti their value egenda ddala paka ku muntu akola ki asembayo era anyigirizibwa nnyo. So eddembe ly'obuntu lyo lijja kubaawo oba waliwo ebisoomooza oba tewali biki bisoomooza. Nze nsuubira nti bekikwatako bangi badde bakola ebyo ebituufu. Ekizibu kye tulina wano mu Uganda, Moses, abantu okukola ebitali biki bituufu. Ne buli omu bw'akola ebituufu, Bannayuganda bakola omulimu gwabwe. Bawa emisolo amidst challenges. Bannayuganda babaddewo. Bali bagamba okulonda kujja kuba violent. Ugandans were voted peacefully. Nebyalangira nebirangira walawe Munnayuganda agenda ku street okwekalakasa. Yeah? So Ugandans are very peaceful people. So kyetusaba ffe nga bannakyewa era abalonzi b'eddembe ly'obuntu, eddembe ly'obuntu lyatuweebwa Katonda. Terituweebwa gavumenti oba muntu yenna. Era ako wali nga tutandika wali mu nnyingo ey'abiri
tugamba fundamental rights are inherent ozalibwa nalyo walisikira kuvaawa eri Katonda. Fena bakati kitugamba Kristo yekiwa mirembe, the prince of peace, omulangira w'emirembe. Tali mulangira mulala agaba mirembe, mirembe giva eriwa Katonda. So n'eddembe ly'obuntu okubeerawo just bitongole na government kukola bituufu. Bwe tukola ebituufu buli muntu ajja kubeera waali anyumirwa Uganda, eyagalire mu Uganda, akulaakulanye Uganda. In case you grab an opportunity to meet the fountain of knowledge of state head of government and manage the government forces, nsonga y'eddembe ly'obuntu bwakakugwandiradde ki in case you have a minute with you? Yes, kyensobola okugamba president kiri ekintu kimukola kintu kituufu. Nakulagira abasajja bekola kintu kituufu. Amateeka weegali. Uganda ge gamu ku mawanga Moses agasinga okuba n'amateeka amalungi. Naye nga gakoma mu bitabo. Okuteekebwa mu nkola kati gateekebwa mu nkola. President yatuyamba n'asayininga the Anti-Torture Act. Mulimu n'ebibonerezo bingi. Honorable Zaki yagikozesa n'ogikozesa n'aliyirirwa n'okuliyirirwa. Era nti abali mu byokwerinda abanaakwatibwa nga batulugunyiza abantu bannayuganda bajja kuvunaanibwa nga ku lwabwe ng'abantu. So amateeka bwe gatyo weegali. So lwaki president alagira abantu kukola kituufu? So bw'anaalagira ebitongole nga ye fountain of honor ng'omukulembeze w'eggwanga naye n'akola ekituufu, then eddembe ly'obuntu lijja kukola ki? Lijja kuwa Bannayuganda bajja kweyagala. Naye ebitabo by'amateeka bye babigamba birala nga n'abantu n'abakozi ba gavumenti w'ebitongole bya gavumenti bikola birala, then awo wajja kujjawo crash. Kwa Moses abantu bonna bamma eddembe lyabwe bajja dinoonya mu mbeera yonna. At whatever cost they will look for it. Naye ekisinga okunyumira mu Uganda nti abantu banoonya eddembe lyabwe nga bayita mu mateeka ate. Balaba bagenze mu kooti ne beekubira endulu mu makooti. Ate ne kooti ebiseera ebisinga zikakasa eddembe lye eribakola ki? Eribaweebwa. So ekituzaamu essuubi n'okutuwa amaanyi nti emikutu mwe tulina okuyita okubanga obwenkanya enfuga ennungi n'okulwanira eddembe ly'obuntu gyo weegiri. So ffe nga Bannayuganda n'abantu abalala kola kituufu.